Ogambo tyo bulungi atulaba atugoberera ku mikutu gyaffe egya social media egya Kyabasa oba CBS mwoteeka CBS FM UG ku X oba otufuna ku TikTok oba otufuna ku Facebook weewaawo ku YouTube oba otufuna ne ku Instagram wona gye tuli n'ogoberera bye tuba tukuleetedde bye tukola bye tuteekateeka ne tuteekayo. Nze Kanaakulira Rajab Bogere mbeera ne Samson Seka program sports kalaso ya bya mizannyo byokka bitutunulira ne tugezaako kubanga ate tulengera enjuyi ez'enjawulo ze tuyita angle mu byemizannyo eby'enjawulo. Euro we tuli kati wana anyuma nnyo, Euro anyuma ebyaddala. Tuli ku final, Omungereza agenda kusamba Omu Spain. Bonna batuimpressinze mu mizannyo gyabwe gye bazannye. Naye Omungereza yasinze okwewunyisa abantu okutuuka wano olw'ensonga nti ne bannansi bennyini Abangereza tiimu yaabwe baali bagiggyemu obwesigwa okuva mu bibinja mu performance yaabwe etaali nnungi nnyo nga balaba omutendesi Southgate kyali agattagatta kyali tekivaayo. Naye ebiseera ebisinga nze mbagamba omutendesi muwa omukisa n'akola kyakola kuba ekisooka yabeera n'abasambi bano n'amanya amaanyi gaabwe. Omusambi gundi ayinza okuba mulungi mu club gy'asambira bwe kijja mu national team awali okulwanira ebifo ebingi ate osinaabako waalabika obulungi osinga ku club awalala. So mutendesi omwa benefit of doubt era Southgate akakasizza Abangereza bonna baali bakubendere abaagusambako abaali bakubendere nga balina Lion Lamps ezaabwe ze baagala akozese musajja ali ku final. Mikisa nno ndaba mingi nnyo Omungereza ono wangula ekikopo kino olw'ensonga ezimu oba endala. Tournament tetera favoringa tiimu zikola bulungi. Tiimu eveeri ng'ekuba bukubi buli ajja kizibu owangula tournament. Nti owangula n'obaako wookoma. Ekisooka mu bwongo mentale oba mu mativu era olaba nti buli mupiira mwangu nnyo okuwangula olw'ensonga nti ozze owangula. Tosuubira olunaku na lumu lwakyekango. Naye ono omuntu ajja asiitaana ng'afuna moments ez'okusiitaana kyova olaba batuuka weetaaga comeback ne bagikola. Bungereza ekoze comebacks eziweze kuba ogwa Budaki yabasooseeyo ne bagugatta ne bagwawula. Abajjukira omupiira gwa Slovakia ng'eddakiika 9 kigenda kukoona bwe kiti basiibule bagende ku 16. Bellingham n'ateeba ne bagatta Harry Kane n'agwawula. Kati ku quarter final bagenze mu busaale era babadde babatutte. Okitegeera oba bagenze mu busaale gye bawangalire. Tiimu bwetyo ewangaalira mu kaseera akakazigizigi nga mweyita okufuna essanyu n'okuwangula emipiira eba nzibu nnyo. Bungereza tebadde nnyo n'abasambi basimba bw'ogamba nti gundi yayase yakoledde. Kuno omulundi abadde Ole Watkins yabakubiddeyo obuwanguzi, wali yale Harry Kane. So babadde bwe batyo. Kati ejjanga buli musambi yenna asobola okukola statements. Ku 16 twanyumya Harry Kane na Bellingham, bwe twazze ku kwota twanyumiza Bukayo Saka eyakubye goal ey'ekyenkanyi, then ne omuvubuka ono Ivan Toney yakubye penalty. Bwe twazze ku semi final tunyumya Ole Watkins eyavudde katebe n'abawangulira omupiira. Ku final tetumanyani gwe tugenda kunyumya. Tiimu bwetyo bwebeera. Naye eggwanga erya Spain liwangudde emipiira gyonna okuva lwe baatandika campaign eno okuva mu bibinja bawangula buwanguze. Tebannasisinkana kaseera kakazegezege. Omu Spain yamekinze basita mu tournament eno bw'ogamba nkugambye Omungereza talina sita gwakoledde mu mpaka zino. Abajjanga basita bonna bavumbedde. Naye Omu Spain akuryetinze ba stars. Omusambi nga Lamine Yamal mu myaka gy'emito agenda kuweza buweza 17 ku lw'omukaaga nga basamba enkeera finaali. Yeetisse ttiimu ye oyo gyali era ndowooza mu konti engule y'omusambi omuto asinze okulabika obulungi yagiwangudde dda mu ndowooza zange. Ate era ayinza n'okuvuganya ku yaabonna abalabise obulungi mu tournament ba MVP. Kati Spain erina ba individuals beekoze era omuntu atandika analysis ya Spain aliko amannya g'abantu g'ayogera ekitali ku Mungereza. Omungereza ye asamba omupiira gwa kimafiya ajja buzi kivandulo n'akukwatanga bwoze n'akutegula. Oyo aba muzibu wa kuwangula. Tugende mu maturity senses. We tuli era ebimu ku biyambye Bungereza okutegula abantu. Esooka tiimu eno omutendesi Southgate yagyezimbidde aludde nayo. Mu bimu ku buwanguzi batuuseeko kwe kuba semi final za World Cup, kwe kutuuka ku final za Euro owa 2020, baze mbatuuse ku final za Euro owa 2020. Generation eno eyinza okuba nga ejja kwenyumirizibwamuko okubeera nti yemu kwezi ziri successful. N'omutendesi yennyini Gareth Southgate
olw'ensonga nti ng'ogyeko Sir Alf Ramsey eyawangula ekikopo ky'ensi yonna mu 66 kibalina kyokka bwe kiti jjukira tebawangulanga ku Euros kati mutawangulanga ku Euros bw'oba olina omutendesa kubiza final bbiri ez'omuddiringanwa ate ng'alimu slightly n'okuwangula Euro y'omulundi guno oyo aba ayingidde ebyafaayo bw'aba akubye ne semi-final ya World Cup Southgate oba tolina kyomubanja era province bangi nnyo abadde bagezaako okuteekawo embeera eyagala okuba nga ate emugobaganya ku ttiimu eno so final tugirinze naye nze mbagambye olw'ensonga zange nkugambye maturity senses abasajja bali olw'okuba nti aludde nabo n'abaamu ng'omusambi omuto mu ndowooza aba mukulu omutendesi aba oninga 100 ekitali nnyo ku ttiimu y'abanaffe abasupana bali mu kuzimba balina abasambi abakuliridde ba Daniel Cavallaro atasambye semi-final olw'ekkaadi abasambi ba Fabian Ruiz abasambi ba Alvaro Morata balina omusambi ono Jesus Navas akazeeyo akasabira klabu ya Sevilla kali myaka nga 35 okasajja kakuze nnyo be balina abo naye abasigadde bonna balina mugigi muto balina basambi bapya basambi bato okitegedde so olowoozaamu konti wayinza okubeera amaanyi g'abannaffe Abangereza mu kuwangula ekikopo kino eky'omwaka guno ekikopo kyabwe kinaaba kisoose kuba mu Euros zino kibasinga okwogera ennyo nga bwe nkugambye nti ze finaali ez'omwaka eza edition ewere ya 2020 bwe baakitegeka mu 99 bakoma ku semi-final omujamani we yabakwatira n'abakuba era Germany yagenda maaso n'okuwangula ekikopo ekyo ng'ekuba Czech Republic so olaba chances are high side y'abannaffe bali Abangereza okuba nga ate bawangula edition eno eya Euro jukira edition ya mulundi gwa 17 eri bannaffe Abagirimani nga bagitegeka Omungereza akoze kyonna kyonna ekyetaagisa tournament yo nabo ogizingazinga nga bw'etambudde etambulidde nnyo ku mukisa ttiimu nnyingi ne boolaba ennyo ezabadde awo zatambulidde nnyo ku mukisa okuleka omu Spain nga bwe gavumenti yeka abadde asambye omupiira ogw'impressing abantu okuva mu bibinja ng'awangula emipiira gadde Abafaransa nga bastruggolinga Abaportugal bastruggolinga bonna bagenze bavaako Abajamani bastruggolinga ttiimu kumpi okuva ku 8 ne tujja ku 4 omuntu abadde nga muyeka mu Spain ne ttiimu zibadde zistruggolinga tulabe ttiimu nga zi Denmark zizizinyo oluguje zi Slovakia zi Slovenia zi Turkey zonna nga zizinya abantu oluguje omutuluuki oyo yakutte Omungereza wano empale ku quarter final era n'amusooka nayo kyetakisiza golo ya Bukayo Saka okugatta ne bagenda mu busaale ne baguwangula so ttiimu ze tuyita ennene zistruggolinze nnyo ne tournament eno kyekugambye nti ttiimu nnyingi ziseewo lwa mukisa si mupiira nti basambye mungi babadde nnyo ku mukisa ku maaso ya Katonda kwesoga we bati olunaku olwaleero basambise kinnoomu we twogerera omusambi Cody Gakpo yabadde alina omukisa okubeera top scorer yayingidde omupiira gw'Abadaaki ng'alina goals 3 yabadde asobola okwongerayo goal emu yokka afune goals 4 sisuubira nti wandibaddewo amugjayo kubanga final Spain egenze mu final na Dani Olmo alina goals 2 final ekaluba gobeemu 0 gugenda mu busaale Simenti yandikubye goals 2 n'amwenkanankana Jude Bellingham alina goals 2 Harry Kane alina goals 2 be bakyali awo so Cody Gakpo Omudaaki yabadde ne chances nnene nnyo okuba nga esitukira mu ngatte eno kati basigadde abantu kumpi nga 5 balambirira abali ku ngatte balina goals 3 katwabe abali lunatukira ku Sunday jukira tetulina third play off tusigaza final yokka senge badde third play off ogamba nti Omudaaki ng'azanya Omudaaki yandibadde azanya mu Faransa olowooza ba Cody Gakpo bubandi badde beeyubulira okunoonya goal ey'emu okuteekawo statement ba Kylian Mbappe bondooza talina nawalabikidde mu tournament eno talina wadde w'omulabidde yamubodde n'adda ne mukati n'awummula tumulize kweyubulira mu liigi gy'agenda okuba nga ate ayanjula jjukira agenda kwanjulwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu wali mu kibuga Madrid ku Santiago Bernabeu ng'omusambi wa Madrid mu butongo so bimu kwada ku mpaka zino eza Bulaaya nga bwe zizze zitambula ne tulinze bulinzi okulaba ani agenda okuba nga ate asitukiramu osobola otuwa endowooza wano we tuli Omungereza osobola okuwanikayo n'otugamba mukiwangula
ne omuspana naye agamba nti tukitwala. Jukira Spain enoonya ekikopo ekyokuna bebamu ku mawanga gakyasinze kiwangula emirundi emingi. Spain ne Germany bakakiwangula 3-3 bebakisinze emirundi emingi. Spain ayaga kwetaggulula kwani ku Germany aweze emirundi 4. Omungereza amugamba wacha njagala kyange kisooka mbere nga tenange ngenda ku meza y'abasajja abawangude ku kikopo ekya Bulaaya okuva kyatandikibwa mu myaka giri egyemabega. Njagala kweresa nkwebaza okutulaba. Kyoyina okukola subscribinga YouTube channel yaffe, commentinga, likinga, viewinga, byonna bikole ku social media platforms zaffe omuli X, omuli YouTube, Facebook, Instagram ne TikTok. Ojja kuba tukoze bulungi. Nze kana kulya Rajab Bogere mbane Samson Kiseko kulaba ngenteekateeka Sports Kalaso ekutuukako nawo osinziira ku smartphone yo, ku computer yo, ku tab yo, ku laptop yo, ensonga ne ziba nga tezitambula bulungi ez'ebyemizannyo. Kwagaliza obulamu nga bulijjo awangaale Ssebofu Bwango. Preview.